Nakola ntya muntu wanayiseewo atya omuntu n'obeerawo nga tolinamu yadde akasente. John yabadde atera okunnyamba nampako okulya nampako ku ssente n'empaawo. Kati John wuuyo twakyankalanye. Nenda kujjawo omuntu annyamba mazima ate enjala ennuma enkalakata naye kuva ku makya zizo essaawa zigenda mu 11 siina kye nnaalidde ndi wano ntuna butunuzi. Singa nfunayo banaye ne bafuna omuntu omuzira kisa nampaayo okwo nenfunako okulya koze ntya. Fio oze nawoze ku kyaki oli otya? Ndi bulungi. Gamba otya? Ndekawo nkulaba nga ali mu birowoozo. Waayo ninayo waayo nsonga ozimanyi naawe eby'ekyaki wano eno ssente. Kyaki omanyi kyaki emirimu gy'ekkanisa nti emirimu gya Mukama ndi wano bye mbaddeko. Kaakati mbadde nnoonya ku sista Nakuya wamulabyeko. Nakuya? Omugamba talabika waali naye sinnamulabako. Omanyi nabadde ewaka ewange neefuna ekirooto nga Mukama ngamba mpe sista Nakuya ssente. Ng'omuwa ssente? Era mbadde munoonya nga Mukama yakugaba era oziwe sista Nakuya. Mukama yennyini ate tulina bamukama bameka era noziwa ngoziwe na sista Nakuya. Kama yandaze sista Nakuya era gunoonya mbadde munoonyaako wane simulaba oba gwe wamundabiddeko. Naye bya Mukama naye mu bantu bonna kyogaa sista Nakuya yali obubi. Mune Mukama gwe yandaze obadde oyagala ndaze mune Katonda abakugambye bya Katonda byewo ku bantu bonna abalina era abalina ebizibu era sista Nakuya. Mukama yandaze sista Nakuya. Gwe Mukama nga mulungi amukoledde n'ekyamagero akasente mu biro bino. Mukama ni bwali ojja mulaba omuwe ssente naye banna Mukama byakola byewuunyisa. Enkola ye toyinza gitegeera ye waali omundabiddeko ateekwa kuba wali kwabavubuka bonna bazedda. Kati ndekeko wane ensawo yange. Ensawo ne boogireka tekirina nnyo buzibu. Mukama yaŋŋambye kati sente z'obadde omuleetedde? Nze badde muleetedde. Ng'oli nazo? Ye nze nkyaliwo okuwamira. Kyaliko wano kagirekewo wano soke munoonyeeko. Mukama yaŋŋambye muwe ssente njagala nzimuwe. Sente buye waali ojja mulaba wano. Waali kale kamunoonyeeko. Kale ebintu byambu Mukama yaŋŋambye. Ayinza n'okuba yamulaze na muntu mukyamu ono. Ndi wano kuva ku makya siina kye nnaalidde essaawa ziizino 11 mbu Mukama yamugambye. Tazibuukya naye akasente sente teziriimu ono. Ayinza kuba nga atazirina eri. Sista Nakuya. Sista Nakuya. Bale Mukama yebaza. Bana yebadde nkwagala. Yankunoonya. Gyebale n'enjira Mukama bana. Munaye sista Nakuya. Nkugambye Katonda yakundaze. Ate nange n'enkiwulira munda munze. Katonda yakundaze n'agamba nkube ku ssente. Ate nange n'enkiwulira kwegamba agezo kinyamba. Ngate nange sikiina Katonda mbu yakolaga yakundaze era nze sente ze nazo njagala zikuwa. Bannange Katonda nga mulungi. Bannange Katonda nga wakitiibwa. Ng'alaga gwe mbu owente sente. Bannange mbadde ze nazo.
era kati jangu tugende ngende nzikuwe bannange ndiba kya mukama mukama okoledde nze Yesu mulungi bannaayi mukama kola ebyamagero simanyi ayinza nakumunzija Baba wangu wa mbinguni, hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Hey, brother. Andro bado sava. Okomyewo. Ego bado yagala omufu. Mfunye uno. Na. Madde kyasa. Bade mwoyo. Owaya mwenye okujja mu kanisa obimanyi kasita. Ate banango moyo wene bali akola. Anti obera we yawudi. Anti Fiona. Nawe togwa. Andro. Okweyawula kuno okwebbali ko kukola. Katonda awulira bannange nga weeyawudde. N'osabako ng'oli wekka. Ng'oli Katonda akuwulira mangu bannange. Atajja n'okujja n'omulabako. Owaayi. Ebya Katonda awo. Era ate si uyo mbadde kusanze ng'olina mu mwoyo okujjiramu. Nze nkyasaba. Okyasaba. Bannaye kakebere mu nsawo. Mpeereza ono sisita wange ono. Bannaye. Nyanga sigira yo. Ano. Wavudde ko waneno. Okuvawo. Jiwano wonde sate. Nabye nonya nesibira. Ononya bi. Nonya basa sister nakuya ngate naise nayo. Naye ate nakitaddemu. Ate kakati sijirabo. Etalina bigere. Bannaye. Na kebera bulungi esawo. Kebera na yesawo endanji maze yo ne. Esawo yo linganga luduka mu buddusi. Bannaye eno kyenyenyeza ne nsula ne wansi. Bintu bibino mbijjemu byonna. Obiraba. Temuli. Izo ku oba wajisudi. Sinajisuula ate najitaddemu nganzija. Soko olindeko wano wavuddewo. Kuvaawo ngatendagawo. Ate kati mbaddemu ebbaasa. Buterimu? Terimu. Nze waneno jasingenze ko ali eri mu kiyigumira siruddeeyo nze wano mbaddewo. Oba waluwaze n'agijjamu. Ekyo tekisoboka. Kane ebbaasa. Yogera ekirala oyinza mpozi nga wagyerabidde waka. Naye sikakasa kubanga nagyerabidde kubanga bwemba n'abadde nazenga ekyegendererwa kyayo nga era nga alina kitukiza leero nagitaddemu. Naye kati bannange sigirabako. Ye mubaddemu ssente mmekeezo. Mubaddemu ssente emitwalo 5. Gye nagambye gye nadendetedde sisita Nakulya. Emitwalo 5? Nezo sente si nnyingi. Kati munnaye si nnyingi naye kati simanyi. Obadde ogenda zimuwa kati? Ate tolaba nti mbadde maze n'omulaba. Namukubuza ng'olwedde ngenda kuzimuwa. Genda nezo sente si nnyingi lwakuba wano eno saayiseemu na ssente enzi. Nandi ezo sente mbadde nze nzikuwa naye ngenda zikuwa. Tetuyitira bali waka si woyitiranga naawe ogende waka. Ezo sente ngenda zikuwa. Tunayita sisita Nakulya mu. Nja zikuwa gwenaanziriza. Bale sisita Nakulya. Ndabi ko bannazeerabidde oba ono Andrew waviddeko n'agenda eri emmanju baluwazi toddemu naye nga ngenda zikuwa. Bonaba otuuse osobola ozintera ku simu oba ki? Kinakola sisita Nakulya. Obusente butono tebusobola tuzaawo ononye ssente. Ononsonyiwa naye amazima go. Simanyi oba nzireseeyo oba bwe nzikutteko bwe ntogiteeka mu nsawo ate ne ngissa ebbali naye nga weeziri era tugendagenda ng'ono kandi bagambye nzikuwe bandi siyinza kukusuubiza n'esitatuukiriza. Onaaba onnyambye mukulu Andrew. Obusente butono nze mbukuwa wali eriya. Tima kubadde mukubye n'ennyamba. Njazi kuddiza mangu bambi. Ate teweerayika ebya ssente. Ezo ssente bintu byansi ebyo. Buntu butono nnyo. Emitwalo 5 nga gituzaawo twerege. Onzikakanyiza omutima.
ngenda zibawa nze nkwate sente emitwalo 5 kwene enjala ennuma mbwate nze kwate nzibaddize mbusimanye ekyo ekisa sinna kituukako mukama aleesa ampadde zinguddemu 5 sibanye byonna mu ŋŋoona yange era ezo kenzifunye sola nakudda kweyo era linda kababeere waliddize banandaba nfunye n'ekyokulya nze ngenda kulya leero gye kugulu okumweno nebaka nkutadde n'okulala eri ezo sente eyo wiiki namba ng'ate ndya na bulungi. Mukwano tukwebaza webale kulaba Awakening Films. Tugenda kubakolera firimu n'endala nyingi nnyo ezinyuma. Jjukira firimu zino tuzikola olw'okugulumiza obwakabaka bwa Katonda n'okugolokosa abantu baddeyo bafune okwagala kwa Kristo munda mitima gyabwe. Kati tubadde tukusaba otukolere ekyomuwendo osubscribinge ku channel yaffe ate bw'omala okubirizeyo abantu abalala lwakiri 5 oba 10 oba 2 basobole okusubscribinga ku channel yaffe. Kigenda kutuyamba okwongerayo guno mulimu mu maaso tugutwale ku level endala olwo Kristo agulumizibwe. Tukyakolera firimu ez'endala nyingi nnyo ezinyuma n'olwekyo subscribinga ku channel yaffe ojja kubeera ng'ofuna buli firimu yonna gye tuteekayo. Mukama kuwa omukisa, Mukama kole bulungi.